wayingirira byo nga togenda kutuuka nabyo munda ogiraba njagala oveeyo ga nti yo kaadi si wayingirira kaawo tutandise kati munnange omwami ono bw'ayingira bakola enteekateeka na buli kimu okutula ddiiru kiki kyetaaga na biki byagenda okukola kati bale bahandlers be kuliko omukulu Balambaruga hale ero no basinkana dda basinkana eyo ku Bino hotel ekolo eyamvubuko ono Alex Kandanako era balamu ne bakkiriziganya buli kimu Hamis Chigundu oyinaye handolawe Audrey Kurwabwogo handolawe Frank Tumwebaze Alex Akandanako gwenjogeddeko yoyo beba handolawe officially kati mukulu njagala tugende mpola mpola omukulu ono bwamala otuuka muli nga bamugamba ng'ayogera byayagala mu mission ye ey'okukola obulungi nnyo bamala omuwa mission ye ng'akkiriza bwamala okukkiriza olw'okuba nti state ebiseera bisinga eyagala obujulizi ne mugamba twagala okuwa ssente naye nga tuziyisa ku akawunti omukulu ono teyalina akawunti omukulu ono teyalina ki teyalina akawunti yonna kubateeka ssente olw'okuba nti state eoperatinga mu ngeri gyeyagala bwe bamala okukkirizganyiza kyonna ku lunaku lwe lumu bano bavuga lususu lwa Kimenke okuva Entebbe ne boolekera ebuziga country resort gye basinkana omukulu gwe bayita Daniel Talemwa ono ng'ava mu Ecobank ya processing paperwork owa account ya Alion Skin mu Ecobank ono Talemwa ava mu Ecobank era nga akola ku money process akola ku nteekateeka ey'okufulumya ensimbi eri bonna ba ESO ne SFC operative n'abakola special ops oba operations era nga naye wakukalo ka Geneti akentungamo kyamate ekifaananyi kiikyo njagala yewakane nti naye si yeye oyo yakola paperwork wa Alion Skin ku account ye ey'ensimbi oyo yakola paperwork ow'ensimbi ezaweebwa Alion Skin bamukola kiro ono omwami yali yekiro nga 7 mu meeting kati uli ebigenda okuddako mbabulidde omwami amanya ge bamuyita omwami ono akola mu Ecobank bamuyita Daniel Talemwa meeting yaliyo nga 7 sigwe kiri kati olw'okuba omwami ono teyalina account balina omugulira account ku lunaku lwemu then ba processing essente ze bazimuwe mumpulirize bulungi nnyo ba processing essente ze bakole ki sente ze bazimuwe tugenda mpola mpola mayinze byange si papa information mbaira na bagambye nja kwabuliza omuntu wano buli muntu agenda agwe ddalu mujja kutegeera bulungi nnyo awo twagala tuveyo bulungi nnyo tugende omukulu ono nga bamugulirawo account ng'ennaku z'omwezi 8 bamugulirawo account ennaku z'omwezi 8 branch yali ya Kyaddondo branch gye bagulawo mu Ecobank ngenda basomera account number ensimbi ze yafuna n'ensawo mwe yazitwalira kubanga sente yazitwalira mu kisawo era nga kiriko Ecobank kati kansoke mbalage ensawo mwe yafunira sente zino kubanga baluke money banka zigaba ensawo mwotwalira baluke money sente nyingi banka zigaba ensawo mwotwalira sente enyingi tuyita baluke money ye ensawo eya Ecobank omukulu omwe yatwalira sente ye ensawo omukulu ono mwe yatwalira sente erereke ekigambo Ecobank mwe yatwalira sente mugira bulungi nnyo mwe yatwalira sente Ecobank account bagigulawo kiro nga 7 nga 8 ba processing n'afuna sente era muwa boloko money musiji mugiraba eyo n'ensawo yali ejjudde sente mwenna abaali baliddeko sereza mu 7 ne mugenda mu State House kino ekitabo mukimanyi mwe musayininga nga omuntu azze okufuna sente nanga bazisanctioninze kino ekitabo bakiyita yellow book ku bantu abaaliwo ng'abajulizi sente zino nga ziweebwa omukulu ono kwaliko omukulu Frank Tumwebaze
kwaliko Odrek Lwabwogo bebaliko eba sanctioning sente erero book mugimanyi mwenna abali bagenzeko mu State House yiyo mugimanyi bulungi nnyo agambanya kyagaliko waggulu awo Mulwana Patrick Mulwana hu Simayo munagalaba yos kangazi wano bulungi mugala bulungi nnyo Mulwana liyo Mulwana muliraba Patrick lisembayo reason being teyina account nti eri mu manyaga Alioni Skin no amanyaga gali kundaga muntu bayagala okugusisa wa account ye Mulwana Patrick gago eririnnya Mulwana lilo Patrick lisembayo mulira bulungi nnyo eyo yere buku mugimanyi mwenda bakola abagenze mu State House ofuna sente mu 7 ngeri ja sanction mu sente n'abaauthorizinga n'abazisayininga ene namba ya Frank tumwebaze doni yakubiyeko kitundu yo Frank tumwebaze ono omulala wano Odrek Lwabwogo nga asayininze Odrek mumulaba wano Odrek Lwabwogo nga akoze kinga sanctionize sente temwekuba masasi mu State House alete mujjako TV temwekuba masasi mu State House alete mujjako TV amanya gago ku lupapula olukirizibwa okusasulira ko omuntu ne bonalinga sente mukitukiriziganyiza bulungi awo tuveewo tugenda mpola mpola kati okumala egobe mu kibya eno ye bank deposit jiba depositingira ko sente era nazi receiving bulungi nnyo bwe mpa ku live kuno ngenda gipostinga oba Facebook ene ndi meetinga ngenda gipostinga kaso kenki basomere bulungi ndio kenve ku live kuno jiba postingire bulungi nnyo ene gamba customer care voucher mandatory field branch Chadondo road branch account number eri 14 mujiwandike account number eri 14 53 50 0783 nchiddamu account number eri 14 53 50 0783 account name Mulwana Patrick ngenda jibazumingira ukimwera kibakolya Mulwana Patrick ku voucher kuberako cash withdraw cash deposit kwolwa ka box batikinga cash withdraw kuliko currency and amount in figures mu bracket nebatekawo LLCY stroke FCY nebatekako sente ezayina okujibwayo kwaliko milioni 125 mwe mitwalo 75 milioni 125 mwe mitwalo